amawulire agaliwo tegasanyusa. Amawulire agaliwo tegasanyusa. Omwogezi wa poliisi amanyikiddwa nga Patrick Onyango owa Kampala Metropolitan agambye nti tebalina alien skin, naye woba omanyiko gyali genda obakuba akamwa. Yino video ate tali mu mikono gya poliisi ate bade tusaba oba omanyi alien skin waali tutukire mu kyama kituufu agambye tebamanyi gyali, naye engeri gyayogeramu alaga nga omuntu eyawangudde edda. Ali super excited like mukyamuukirivu, kiraising question marks, naye nga mutuwe alien skin. Omukuba kiri wase ogwo omwana kadeideyo kwa dogo kidogo kiveyo so kikaswe panchi erinze nenga oza imabego obutambi naddayo nenoonya nengana kibi kiche nalinjogedde basege ekituuka ekiseera ekinzo tuusa onogamba nti tomu huyo tumusanze yetaaga kubamu kibi kiddala mu butuufu nga tewali ngate ebirungi bye bingi asajja basuuse sajja bawanye kariya yo yonna sajja bawadde bimuli byabwe inspiration ya ani ya kuinspiringa naye era dogo namubuuza nemugana kakati onkasukire panchi so nanze bali okumanya nze omusajja omwekitiibwa yanze bali nanganga to omutulira Luganda tetulina luwanagana nenge babyogera ngowedde omusajja amaze okunsobya shege naso okunkolako ekikolobero kati gwenze nenga wakikoledde waliyo musege byabwe segera wali abaana wali bannamawulire bali bayibi bannange kyasenze oba omaze okundabisa nze wenzire waka nsobola osanyuka tosobola sanyuka era naawe onooma nogane mwana omusajja sala talina kyakubanja asegere nze ebintu byange mbadde nga mbyekolera mu sente yange temulimu 10 kya muntu asegera mwana mpulidde abagambo simanya abamwesibako kyo kinagaana nti wogenda saidi eyo novaayo batandika kulangira yakoze eki bebakoledde simanya mbadde nga waliwo mentioninze nage mbadde nga mwesibako tubadde nga tukola biki nenga just navuddeyo nenga poliisi enoonyereze ofuwe kikiba kiyamba ffenna kakati abantu tebagala ne poliisi enoonyereze kati awo sayansi nange wansoberera buuza lwaki abantu tebagala ate poliisi enoonyereze tuddeyo tugamba omusajja amuwaayiriza funa esaidi emu bagiwaayiriza poliisi wenoonyereza tesobola manya mazima nti ddala mubutuufu omusajja amuwaayiriza sona manyi kyekiyamba naate abantu banyiivu bayombera ddala twakumanya nze kirungi tewali amanja nze sina muyimbi yali ankoledde ekintu nogamba nti kati kineeno ekyatta omudi nze nkimuyisirizaawo kaliya yange yonna asegere tetwakimanya obeera mulungi abantu batuuka ekiseera nga tebakyayagala respect abantu nga baagala batya wadde okimanyi ng'amuwa respect amalabanga ffaala kati ffe twatuuka ekiseera nga batulaba bwe tutyo olw'ekitiibwa ekingi kyoba owadde omuntu olw'okuba omuwa respect olw'okuba omukkiririzaamu olw'okuba ye muyimbiwo natuuka ekiseera n'akulabanga ffaala oganaye
nononyereza noganya musajja ate ogenda olaba abamuvuma basembeza kwategedde amuvuma ogenda olaba amuvuma basembeza bakoze eki nshegere nosaba ku bufeva erikyaliwo nange nyina kentegese nyina akantu kange akantu okanyiza bangi okugamba nti abayimbi tebanyimbira ko abayimbi tebakola biki manyi waliwo side emu tera okweyambaza obugatto nshegera omuntu ayogeddeko bwogezi kali nyina posti ya Facebook lwakuba yabadde ebya luzungu akati abantu abamu tebasoma oluzungu lubasumbuwamukko nshegera ebyaddala nga posti egamba Uganda Police vayo okole nonyereza tuleme kwesonga munnwe nina kyogedde mu luzungu nshegera ne bavaayo twakumanyirawo badde manyi okwesonga munnwe kyekino kyetukola bashagira nti side eri yasso omuntu si side eri egamba side eri yaseeki omuntu kati netugamba Uganda Police esobola okola esobola ononyereza esobola ononyereza netumanya omutuufu eyassa omuki netulema wayiriza basajja olaba eyakyusa goalpost y'Abannayuganda naawe omukisa opponent n'atukuba goolo kwe kubonaabona kwe tuliko essaawa zino eyakyusa goalpost gwe twali twesiga nga tumuwadde nti ye goalkeeper waffe n'atuvaamu n'atutunda afaanana bw'ati baamusuula dda ebyaliwo byonna mwabiraba ebisongovu byayogeddwa okusinziira oba okuva ku njuyi ez'enjawulo baamusudde mu dustbin kaakati ng'oleeta ono ayambala bibokisa ebiriko ebimuli ng'oleeta ono atasobola kuwandiika na linnya lye bano bammere ekuza omusege kivubuka ekikyafu you see we are not supposed to get bothered ne bano bammere ekuza omusege bano banawoomerwa emboona banoonya kyakulya Abannayuganda muyinza oba mwerabira mangu njagala amazanyire ka kiripu kano ebigambo bino mujja kujjukira nti omukazi yakola ebyaddala era senga nalinze omulimu yakola munene era bagufunamu be bali senga kati ye VP owa vice president okusinzira ku mulimu gwe yakola gwali muyitirivu nnyo obulungi eri bali abagufunamu sife abanyigirizibwa naye baamusuula kati ngoleeta kino ekitambula nga kikunkumuka ebiyenje lyaba tagerera kubeera kubalotwe singa kati asiba migugu singa ddala lwakitula singa kati asiba migugu singa tewali sipiika singa kati asiba migugu okyenyumirizaamu What happened? It happened. Now what? Chagwa, let's do other things. Bannayuganda akunnyonnyodde n'akuganda ebyaliwo byaliwo oba okitegedde kyentegeeza so nze waliwo ebintu ebimu ebitakyanjugula ttama okitegedde ono Wambwa ono Maguja tasobola kutuuka na ku levo ya Sipapa oba okitegedde mbu ayagala naye bamwogereko bagambe nti olabye gundi wabazoganya oba okitegedde kyentegeeza omuyaye nze sirabangako muntu musiru nga Mulwana Patrick Yodense funa omuntu amanyi oluzungu akunnyonnyolere yalaba ku mbaawo Mulwana Patrick Yodense watema omutiko wali otudde Katonda akuyambye akuwadde feva mu bantu otegese ekivulu okirangidde ennaku 2 Freedom City ogiyuzizaamu wakati nga buli lunaku ono omwana buli lunaku yaberanga n'ebivulu ebisuka mu 10 on a daily basis okitegedde naye olwavaawo
ne kirowooza nti kyakabi nnyo kitandise mbwera nze siri muyimbi okuyimba nkukomya ku guno omwezi. Kakati sebo ebbanga liwasaba Abanayuganda si basiru baali kuwa era okuyimba kuleke oba osegedde. Kati ekimuluma n'okutuuka ku levo okukuba eddwaliro ery'ensambya kyalwala obusiru bw'okwagala okutrendinga nga kyo tekifuddeyo oba mu kutrendinga mu bubi oba mu bulungi. Not forgetting nti enendiga yali makanika wa bugaali e Butambala. Mulwana Patrick Kaliba oba mukugu mu kukyusa fuluweero. Kati just imagine omuntu avudde mu kukyusa fuluweero Katonda n'amuwa kafeva n'ajjako mu kibuga Kampala. Lye fujjo ly'omulaba atambula kuwandula malusu kunyiza minyira we yekwata mu nnyindo n'ebyo bivubuke bye bitambula nga tebinaaba atambula ebikubi mukunkumuka. Ate Katonda n'agenda amukuba balayi nti ye maama ye taata. Yakwata famire ya nnyina yonna n'agikuba ewaka we bwa n'akwata baganda be bonna we bwa. Oba osegedde. Kati ekituufu omusajja takyakola endongo tewakyali. Kana akawala ke kamuyambye ne kamuwa oluyimba kano waliwo kana ekyo ekiyimba ekyo simanye ekyakapandi wasomye simanya biki akakawala akasiika chips ke kamuyambye ne kamuwa oluyimba. Kati mbwagala kudda mu trending ekyo volaba yakoze ebyo ebyekisiru n'alumba ekitebe kya NUP mbu ffenna tubeere ku ekyo tetugenda kibeerako. Enkomerero yo saba nnyo oyinza okusooka famire yo okuyingira kabuli. You see tewali muzadde ayagala mwana we kumusooka kuyingira kabuli. Naye ku nsonga yo n'omuvubuka bw'otabeera mwegendereza nnyo osobola okusooka nnyoko okuyingira kabuli. Eryo fujjo lyogenda okola n'olumba ekitebe kya NUP ne weefula nti oli wakabi. I can advise you concentrating ku kunaaba olabike ng'omuntu. Olabika bubi nnyo alien skin. Oli mukyafu. You're dirty. At your age okyali muvubuka na William Boba oli 21. Omanyi bana abaana bagenda ne bekweka mu buto. You say I'm still a younger boy. Nze nkyali muvubuka. Obuvubuka tebutegeeza butanaaba. Obuvubuka tebutegeeza kwambala vesti nga tosaze enkwawa. Obuvubuka tebutegeeza kutuuyana. Obuvubuka tebutegeeza kujangeregeze mu bantu. Soko concentrating ku mubiri gwo then ojje tulabe ebyokola. Minus that ensi tegenda ku. We are not going to accept you, no. We have a lot on our plates. Tuina bingi ku sowani zaffe than okudiringa n'ono atasobola kunaaba. Omanyi ebiddeyo ne byambala boxes ziriko ebimuli ne byambala boxes ez'emyeso birowooza bye bisoose kirina amaalo ne bijja n'ebivubuka ebyo ebikyafu ebyo bisula mu biswa kati hamu omwala yagututte oba bigenda sulawa nze simanyi na kumanya mbukyagala kifuuka. You're not our problem. You cannot gende wasi papa omubuuze yakola ki ekyo ekitakolwangako mu nsi. Gende wasebuufu nja kujja mba profilingira abantu abamu. Sebuufu was the guy abamulabako bamulaba ng'asobola okutikka ttata nnya ne zigenda mu obwo obululu bwabwe ebyo bye bakolakola ebyo. Naye sawa zinaali luddawa. Newe yatugamba nti ekibumba kyagala kuvaayo abasajja bamugamba kakiveeyo ko tulabe. Naye mpaka kati tekivangayo. Tajja mu kooti takola ki. So when I see the likes of these fools, I just give it time. Muchiwe budde. Enembwe egenda kweziika ng'ekyali nto. Osegedde bana abasiru yafuna ekitono yasinga okukola effujjo. Abasingo kifunamu bali mu office bali mu SC era obutasoma kintu kibi nnyo muwerera abaana. Abasingo obutakifunamu basinga okuba kerere bosanga nga avuma bosanga nga wandula amalusu yenna zengeregeze ebinyo bimulinga ebyembalasi naye nayembo era omanyize ni mu government no mga look at this fool. Abasajja bakwa trillions of money, they are not making noise, very comfortable with their families. Techina na wechisula twakazeho manifesto eno tugirentingirwa no kubanga twagala abantu b'ebusoga okuwagira ko mutwagidde okuwagira ko twagidde enkyukakyuka wadde entwali tezinaaba kujja
n'okubonaabona kw'embonyebonye njagala okubakakasa nti Katonda yabalonze mwe muba mukola embeera sitage eno paka tununula ggwanga lyaffe lino. Saagala mwekange si mistake okuba nti manifesto eno tugironkingidde wano. Teyali nsobi nti ne people power omulimu gwaffe ogwasooka gwali gwa kujja bugiri kutwala muganda waffe mu parliament newankubadde sikyamutegera ennaku zino. Si nsobi basebo ne bannyabo olunaku lwaleero eyandibadde atwanyiriza wano eyandibadde MC ye mwogezi waffe gwe bayita Alex Waisa Mufumbiro ali mu kamera olunaku lwaleero. Olunaku lwaleero eyandibadde akulembera ba foot soldier okutuleeta wano Musoga bamuyita Bobby Giant ali mu kamera olunaku lwaleero. Naye tetuwedde mu maanyi tuli wano mu linnya ly'abaana b'e Busoga n'erinnya lya Alex Waisa Mufumbiro. Tuli wano mu linnya ly'abafuusoja bonna ab'e Busoga nga tutandikira ku Bobby Giant. Tuli wano mu linnya ly'Abaganda baffe bonna be batta nga balwanira enkyukakyuka ne Busoga. Tumanyi nti waliwo ebizibu ebinyigiriza naddala abantu b'e Busoga naddala wano mu Jinja district. Si kipya abasebo ne bannyabo nti okufaanana n'ebitundu bya Uganda eby'enjawulo babajjako Major Cash Crop yammwe ey'ebikajjo. Tukimanyi bulungi nnyo ti factory z'abagwira ebikajjo birima naye nga n'okubitunda tokkirizibwa. Tukimanyi nti buli kyabugagga buli kyabulimi kye babatwalako basooka ne bakibatwalako ne baba nga be baguzi bokka ate ne bakisala ebbeeyi. Ebikajjo byali ku mitwalo 25 ttani kati biri mitwalo 9 oba 15. Ebyo ebizibu tubimanyi basebo ne bannyabo era omuntu abyogerako bamweta Ngobi. Tumanyi bulungi nnyo baganda bange mwenna nti 50% ettaka ly'e Busoga eririmirwako liri mu bibali oba mu bisenyi. Naye tumanyi nti babataddeko embeera okubagoba mu bisenyi kitegeeza bagezaako okubagoba ku bulimi. Tumanyi bulungi baganda bange naddala ab'e Busoga okufaananako n'ebitundu bya Uganda eby'enjawulo nti abavubi n'abo abawangalira ku nnyanja ennyanja baagibatwalako babagoba ku nnyanja abaana babadima amazzi abaana babatta abaana babasiba amaato gabwe bagookya. Lwe nasembayo okujja wano e Busoga mwampa enkasi. Enkasi eyo yali amwana abasirikale bamusula mu mazzi. Enkasi buli wembangaayo nga nzija e Busoga ngitunuulira n'enfuna ebbanja ku mutima. Naye mbasuubiza nja kukoma wano mu Busoga nga nkutte enkasi eyo gibakwase bagambe muddeyo ku nnyanja yammwe. Manyi bulungi nnyo tofaananako ng'ebitundu bya Uganda eby'enjawulo. Wano mu Busoga nawo waliwo eby'obugagga eby'omu ttaka. Waliwo gold mungi nnyo naddala e Namayingo. Naye nga bwe mmanyi nti gold w'omu ggwanga lyonna famire emu ye yamweddiza. Ebirombe kuva Kasanda paka Busiya, kuva Namayingo paka yonna gy'obogenze. Gold bw'ataba wa Museveni wa mutabani we wa mukazi we oba wa muganda we ebyo bigenda kuggwaawo mu myezi 3 nga tumeko mujja mu buyinza. Manyi nti waliwo n'ebitundu ebirimu obugagga ate obusingawo ebyuma eby'omu ttaka eby'omuwendo naddala ebugweri tuli aware. Tumanyi nti bazuula ne uranium ebuyende naye mmwe ng'Abasoga temukkirizibwa na kumanya bugagga buli mu ttaka lyammwe. Ekyo kigenda kukoma mu myezi 3 nga tumaze okugyako Museveni. Baganda bange mwenna manyi nti mwe naddala abato mukuze nga bababuulira past glory oba Busoga okubeera ey'amaanyi naddala Jinja.
Jinja ewava amasanyalaze, Jinja ewali source of River Nile, Jinja eyali industrial town. Nga kati baginyumya bunyumya. It is not too late to bring back the glory of Jinja, the glory of Busoga, the glory of Eastern Uganda. Kati ekisembayo kyange ng'omuntu, kyange nga ki? Nammwe mulina ekyammwe ng'abantu. Mwe muyinza okuba mulina maama wammwe nga yabaluma, naye nze ssenga wange yakola ki? Mwe maama wammwe yabaluma, nze ssenga wange yakola ki? Njagala okubategeeza nti gavumenti eno egenze elonda mu buli region ey'amaanyi, erimu abantu abangi, erimu abantu abato, egenze efuna abantu baabwe ng'ebakakanya.